under the Presidential Elections Act. Accordingly, I, Justice Yabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination presidential candidates, declare Mugisha Guregore Muntu Oyera a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026. Mugisha Muntu naye alagiddwa ogoberera ebiragiro bino oluvannyuma lw'okusunsulwamu. Mugisha Muntu naye ayogeddeko eri bannamawulire n'ababuulira kyatandikirako. We look first and foremost as the primary factor of the development process, the human being, the citizen. Because there is nothing that can contradict the logic that the human resource factor is the central core to any development process. So even when we look at education, quality healthcare services. Kulwajinana munana akatonyeze munana CBS FM nze betizwa wano ku kitebe ky'akakiiko ebyokulonda erweza. Wetwogerera bino n'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine atuuse erweza era emikolo gigenda mu maaso egy'okumusunsula. Ebyonga biri bityo munnakibiina kya FDC akakasiddwa okuvuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga Nandala Mafabi yeekokodde nnyo omuloodi mmeeya wa Kampala Alangidde Lukwago n'omubaka wa munisipaali y'ekira Ibrahim Ssemujju Nganda abayise bannanfuusi olw'okwabulira ekibiina kya FDC abalumiriza nti bakajiiko nattabula abawedde emirimu nti ekyabajja mu FDC beegulumiza nnyo tebaagala kulemberwa. Babadde yakamala okusunsulwa ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda erweza, Mafabi Alangidde Lukwago ne Ssemujju n'abalala abadduka mu kibiina kya FDC ne batandikawo ekya PFF nti bano ekyabaddusaayo lwa mululu gwa kufuga. Kyokka agambye nti kyamwewuunyisa nnyo okulaba nti bano abatayagala kukulemberwa ate bwe kyatuuse okwesimbawo ku bwa pulezidenti ne bazingira emikono ne basalawo okwesimbawo ku bifo ebitali by'amaanyi gamba nga ekyoba Lord Mayor n'ababaka ba Paalamenti. Mafabi alabudde nti enkola eyo ya mutawaana nnyo era n'alabula bannakampala baleme kwesiga bannanfuusa ab'engeri eyo. Asabye abaali banna FDC ne beegatta ku balukwago okutandikawo ekibiina kya PFF nti baddeeka kubanga ebifo bikyaliyo era bajja kubaaniriza n'emikono gyombi. Bw'atyo Mafabi akakasiddwa akakiiko k'ebyokulonda okwesimbawo mu kaluko bwa President mu kulonda okujja. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ajjukizza abawagizi b'ekibiina ekyo obutagezaako okusosonkereza babyakwerinda mu mbeera yonna. Kyagulanyi asinzidde ku kitebe kya NUP Makerere Kavule babadde tannasimbula kwolekera ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda erweza gyali kaakano gye bamusunsulira. Agambye nti ne Nateete gye bagenda okuba olukungaana okwogerako ne bannayuganda banna NUP abasabye babeere bakakkamu nnyo ne banaabasoomooza batya. Ebbanga libadde ggwanvu ne Katonda amaze natuusa ku lunaku lwa leero. Obulumi bungi bwe tuyisemu ebbanga lino lyonna era olunaku luno lutuuse nga tulina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi. Saba tugende ku nomination ne discipline n'obugumu nga tulina okukkiriza mu Katonda waffe nga tulina n'essuubi. Tubeere disciplined, tubeere ba mpisa, tubeere ba njawulo, tugaane okusoomoozebwa. Obusungu tubusibe ku nkondo. Tulage ekifaananyi Uganda empya kyena okubeera nga Mukama atukulembedde. Nga basimbula ku kitebe Kavule okwolekera erweza, Engineer Ronald bali mwezo nga kakano alamuza entebe y'obwa Lord Mayor yakulembeddemu okusaba okubadde ku kitebe kyabwe mwasabidde omutonzi abatambuze bulungi era olunaku balumaleko nga tebatataganyiziddwa. Kitango omulungi olunaku olwaleero nga tugenda okutwala president waffe okwewandiisa tukusaba Mukama Katonda waffe otwotoleza amaleka abakuumi, tukusaba otekeko obukuumi bwo, tukusaba buli ssekinoma agenda okugenda akomewo mirembe. Sitaani ayinza okuyingira mu mitima gy'abasirikale ne batulugunya abantu bo. Tumuziyiza mu linnya erisinga amaanyi. Taata omulungi nannyini ng'oyima mu ggulu, leka amafuta go gatukkeko, leka amafuta go gakke ku president waffe.
Obwakabaka bwa Buganda bussa omukago n'ekitongole ekivunaanyizibwa kutambuza amafuta agatali masengejje mudumu omudumu oguyitibwa East African Crude Oil Pipeline okuva e Bunyoro okutuuka e Tanzania. Mukago ogwo ekitongole ky'omudumu gw'amafuta kigenda kukwatirako Obwakabaka mu kuzimba ekisaawe ky'omupiira mu ssaza Buddu n'okusimba ekibira kya Kabaka ekiweza obugazi bwa eka 26 n'omusobyo. Babadde ayogerako eri abakungu mu gavumenti ya Ssaabasajja ne gavumenti ya Uganda ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mengo. Kamalabyonna wa Buganda Charles Butamayiga akubiriza n'asaba ebyobugagga Uganda byerina bikozesebwe mu bwenkanya n'obwerufu olwo nno bannayuganda babiganyulwe. Katikkiro asabye abakola omulimu gw'okuyiikuula amafuta n'ebyobugagga ebirala eby'omu ttaka okubeera abasaale mu kutaakiriza obutonde bw'ensi. Balumirwe era bafeeyo ku byenjigiriza okutumbula ebyobulamu n'embeera z'abantu mu bitundu ebibugagga ebyo gye biri, kyokka n'abakuutira okuteeka ennyo essira ku by'obulimi. Of course, what is required when exploiting a natural resource is to be responsible, because there are certain there's certain attendant activities that require to be watched carefully with responsibility, like the environment, for starters. So this is what we've echoed since the government announced plans to exploit the oil we have underground. Omumyuka ogwokubiri owa Katikkiro era omuwanika w'Obwakabaka Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa agambye nti okuzimba ekisaawe mu ssaza Buddu kugenda kuyamba nnyo okutumbula ebitone mu bwakaka bwa Buganda era n'ebyenfuna by'abantu b'omutanda byakusituka. Particularly, I would like to thank ECO first for the speed and level of professionalism they have shown during our engagement in this collaboration through the Uganda Investments and Commercial Undertakings Company, which is a Kingdom company, but also how accommodative and inclusive they have been to appreciating our culture and heritage and appreciating our way of working. That's a very good start, and I pray that we continue that way. Minisita w'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'omu ttaka Canon Dr. Ruth Nankabirwa agambye nti emikisa mingi nnyo egiri mu nteekateeka y'okusima n'okutambuza amafuta era waliwo essuubi ddene nti bannansi baakuganyulwa. Tujje tuwayeemu n'olukiiko lwo tusobole okubabuulira minisitule eno gy'erimu ey'amafuta ey'obugagga obw'omu ttaka mu kisa ky'oguliyo. We've already started the partnership ne mwala wange Oweekitiibwa Mariam Mayanja ku bigambo by'enfumba ennungi okutaasa obutonde bw'ensi, era twalabanga Katikkiro mulamba afumba ekigere. Katikkiro wa Buganda cooking Mulokongo. We witnessed this wearing an apron. Minisita wa bulungibwansi obutonde bw'ensi n'embeera z'abantu Oweekitiibwa Hajjati Mariam Mayanja agambye nti okusimba ekibira kya Kabaka kabonero akooleko okuwa ekitiibwa obutonde bw'ensi, okukuuma ebisolo eby'omugaso, okumalawo emikka emikyamu egikwata mu bbanga n'ensonga endala nnyingi. Minisita w'abavubuka ebyemizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Robert Sserwanga agambye nti okuzimba ekisaawe mu Buddu kabonero akooleko enkulaakulana y'abavubuka bannabitone era neeyama okuggusa omulimu guno ate mu bwesimbu.